na kubanga tume kyogenda okutuwa kyabulamu obutaggwaawo. Mukama twewayo eri ggwe Yesu. Mukama twewayo emikono gyo Yesu. Ofuge ayi Mukama, otuluŋŋamya ayi Mukama, otulabige ekyokukola ayi Yesu. Mukama ffe twesize ggwe Mukama. Era n'amakya g'olwaleero nga tugenda mu kigambo kyo Yesu, watugambye Mukama tuwere ku nsonga eno nti ebiseera bye tulimu olunaku olwaleero biseera bya Yesu, si bya sekukkulu, si bya kunywa na kutabaala na kunywa mwenge, naye ebiseera bya Mukama. Era Mukama nsaba ekigambo kino Mukama okiwa omukisa abaddu bo nga bakyulya Mukama. Emyoyo gyaffe ffenna Mukama gibeere Mukama nga myetowaze gy'oli, gibeere nga mituukirivu Mukama. Tubeere Mukama nga twesanidde okukola erinnya lyo. Ayi Mukama tweteekereteekera okuddako Yesu. Kye kisinga obukulu si nnyama si masavu si kulya capati Mukama, naye okweteekateeka emitima gyaffe tubeere nga tuli batukuvu mu maaso go. Mukama tukwebaza. Mukama yogera naffe. Mukama tukwebaza. Mu linnya eddungi lya Yesu Kristo Mukama ffe tusabidde. Mukama muwe engalo ennene otuleneka tuleko rimo zaliribayiro. Haleluya. Oyinza okutuulako bw'obanga osobodde. Bw'oba tosobodde tekigaana n'osigala mu maaso ga Katonda. Nja kusaba ogyo Bayibuli yo. Nabagamba okujja mu maaso ga Mukama nga tulina Bayibuli bubeera bujoozi. Obeera Mukama tumuwadde ekitiibwa kye. Olina okuba ne Bayibuli yo ggwe nga omuntu. Bayibuli yo n'akatabo mogenda okuwandiika wamu n'ekkalaamu oba peeni oba bayiro gy'ogenda okukozesa. Ekigambo kya Mukama kintu kikulu nnyo, kino kiwa ekitiibwa kigwanidde. Nga sinaba kubuulira njagala okwebaza buli ssekinnoomu wano mu GFM abasobodde okuwagira oluganda muganda waffe Kato. Mukyalo twamuziika ku lunaku olwokubiri, twamuziika Kamuli gye bamuzaala, ne tumugalamiza wansi ne twebaza Katonda. Mukama yali mulungi nnyo, ne bitambula bulungi. Kato si weewaawo wangi weewaawo. Ate nitwebaza Mukama Kato. Mukama muwadde amaanyi ag'enjawulo, tukibukireko nakyo mu ngalo ate. Tuli mu biseera ebizibu ennyo. Kati bw'oba tulina Mukama, era singa tutyalina Mukama kyandiba kizibu nnyo. Ono omwana gwe tugenda okuziika olwaleero bamuyita Joana Namutebi Kizito, ne mwami we babadde bamuyita Were. Yafumbira ku lunaku olwokutaano n'oluwedde olwokutaano, ne babeera gye baasula, ne bagamba tugende tukole ka family planning wano, ne beevuga bennyini omwami n'omukyala. Ne batuuka mu ddwaliro, omusawo n'abuuza Joana, ono kati afudde, naye Joana nga olabika nga weddemu amazzi. N'agamba mbadde ndi bulungi naye manye embaga etawaanya. Era bw'olaba ebifaananyi mwana mwali akuba amazina gali nga asiibula. Nali njogera nti ekitaawe gye twasula ku lunaku olwokutaano gye twasula awaka. Taata agamba omwana ono yali nga tusibula obusiibuzi. Bakola mbu emikolo gya mirundi ena. Ogwasooka abaami okukyala ne bajja awaka eGayaza gye babeera. Ogwaddako gwali gwaba basomesa ab'eGayaza kuba gye yakulira. Ne bakola omukolo ogwokusatu ab'okukyalo nga batumanyi nti ne basiibula. Ne bakola okwanjula, n'agattibwa ku lwokutaano, n'azina nnyo ng'alinga agamba bannange mweraba naye nga tebakiraba. Ku lw'omukaga ne bavuga ne bagenda mu ddwaliro bakole kakoyiro kana ka family planning. Omwana teyavaawo. Tubadde nga mu ddwaliro ne family okuba mukyala wange alina obuweereza eGayaza. Tugenda mu ddwaliro okubalabanga, ne batwala kacaayi, ne bajja ne banaabira ewaffe awaka. Gamba byonna bibadde bizibu nnyo. Naye leero tugenda mu muziika. Naye tulina okwebaza Mukama nti nno Mukama abantu abawadde ekisa kinnyininyini. Era banneeka mbabuulire, ebiseera bye tuyingiramu tebijja kwera byangu. Siri nnabbi wa bubi, naye mbabuulire amazima. Ebiseera bya nnaku ez'oluvannyuma. Tusibe ebbiri twenyeeza eri Katonda.
ogeresa kujja kweyongerako naye nga tulina essuubi nti mukama waffe Yesu akomawo mangu. Gamba nti amiina. Ajja kukomawo, tajja kutulekerera wadde embeera n'ebeera nzibu etya, mukama ajja kubeera wamu naffe. Gamba nti amiina. Mwebale nnyo banaye okuwagira kato musajja waffe tubeera naye essaawa 4 mukubeera kato oli otya najjo yabadde ngamba yabadde alina omutwe naye mukama tumwebaza nti kati ali bulungi, alina mu byuma kaakano ateze n'okuweereza. Mukama waffe yeebazibwe nnyo. Kakati waliwo n'obujulizi bwenjawulo okubawadde obudde bugenze nnyo. Wiikendi ewedde mwalimu amaziga mangi naye ate mwalimu n'ekyamagero ekyenjawulo. Ekyamagero mulaba ennyumba eno ey'omukyalo no Anti Claire Chwanuka, eno ennyumba erina amabaati amamyufu. N'omukyalo oli bamuyita Esther Namugoji Ekirapa, ennyumba eri gye bagenda okusaka akasolya. Abakyala abo beekobaana ne bagamba nti naye ffe tuli waki ekkanisa ya GFM etuyambye. Manyi kyewuunyisa nti nno ffe abaasooka wano mu bugubi obungi ennyo okutereka matiriyo okukola kino ne kiri nini tuguma mukama n'atubeezaawo. Naye kati bombi abo matiriyo waabwe ffe abadde bamutereka wano, omusenyu biki seminti bimuteeka wano, baagala wirubaalo ne tubawa. Naye mukama n'abakwatako mu ngeri enjawulo ne bagamba nabo babeeko kye bakola okuwayira ekkanisa. Mbuuza kiki? Abantu abo baasazeewo mu makkati ga mayumba gaabwe bateekewo ekkubo erituuka wano ku kkanisa ewaffe. Kati gwa atakitegeera toyinza nakuba na mu ngalo kuba tokimanyi. Poloti eno wano tuyitira batusaba $7,000,000 naye nga tetuziina okufuna ekkubo liri obeere nga bw'oba otambudde ovuga emmotoka yo otuuka wano tetuziina. Naye bano abakyala mukama yabakutteko ekkubo lino eryokutawala emabega waabwe wali lijje wano paka ku kkanisa. Kati omulimu gwe tulina gwokka kukwatagana wamu nabo n'abava eri waggulu tukole ekkubo eri nga liva wali wennyini bweri nga lyetolola paka ng'ovuga ka koolasi bulungi oba otambula ka koolasi nga tewali bisuuto. Kakati mukama mugambe akuwe kaashi wano kubanga tujja kuzeetaaga. Haleluya. Tukole ekkubo lyaffe eryo nga ddungi lwesa mukama ekitiibwa. Bannange bw'ataba mukyala yange yaludde ambuuza jjo naye bw'atabeera mukama abeera ani oyo? Naye ffe baani ababeera n'okuganja okwo? Amakanisa gabaddewo emyaka 10 gatawaana neffe laba gye tuli myaka 5. Ekkanisa eno tugenda gizimba ejja kubeera muka eyakoni wootu kapeti gitwagala bwaggulu awo. Si byakuzannyira buno obutebe buno tujja kubugaba bugabi buno tujja kubwetaaga. Twagala okukola ekkanisa ng'otula katto akalungi naawe n'otula n'owulira nti n'otudde mu kkanisa. Mukama yeebazibwe. Kale mukama tumwebaza olw'ekyo. Njagala okujjukiza Sande yaggwa nga mukama akozesa Oluganda Joseph Sendawula yayogera ku nsonga ey'obuntu obutonotono. Obuntu obutonotono obwo nayogera ku nsonga nnyingi nnyo n'agamba ntusaanidde okwewaayo n'okubeera abasaale okwogera ku nsonga eno ey'obuntu obutonotono buno. Okulimba akatonotono, okubbayo akatonotono, okwendayo akatonotono, obuntu obwo obutonotono obwo mukama agamba tubukwatemu tubuzibire ddala era tubuwangule. Obumu bubeera buyisayisa. Oli wa Luganda walokoka naye bw'ogenda ku mmere n'efuuka ekizibu. Essowaani bw'oba ogitwaliko emmere yo togibalirira, gwe oyongerako obwongezi capati n'okubako akawunga okwo, entula n'oteekako ebijanjalo n'oteekako n'essupu. Ogenda okutambula okudda gy'ogenda okuliira emmere yo nga supu atandise okuyiika. Omanyi kyakola batakola loosi ng'otandika omusajja omukulu oba omukyala omukulu ng'owuutako bw'oti. Obuyisayisa obwo tubejjemu. Oluusi kubeera kuvvoola oba kunyooma obutawa kitiibwa.
nobeerawo gwe ng'oli muyombi n'oyombanga abantu ne bakutama n'okutamwa awuyo azze agenda kuyomba. Bannange obuyisayisa obwo obuntu obwo obutonotono. Yakobo yasoma mu kitabo kya Yakobo essula 3 ennyiri 5 mukanyala kusoma ensonga ezo ennyiri ezo kubanga tono nnyo tusobola okugenda mu maaso. Kigamba bwe kiti Yakobo 3:5 ku 6. Laba era n'amaato newankubadde nga manene bwe gatyo era nga gatwalibwa empewo ez'amaanyi, enkasi entono ennyo yegagoba yonna yonna omugoba gy'asiima mu kwagala kwe. Eryato eddene ligobesa nkasi era omugoba n'alitwala gy'ayagala. Olwokutaano, era n'olulimi, kwata ku lulimi lwo, olulimi Bayibuli egambye nti no bwe rutyo kye kitundu ekitono ne lyenyumiriza nnyo. Laba emiti emingi egyenkanidde awo okwokebwa akaliro akatono bwe katyo. Era omubuliza yali agamba nti no singa oba n'akabiriiti akatono ogenda ku petrol station bakugoba. Lwaki? Akabiriiti ako bakasigala kayinza okuleeta obuzibu. Mukama waffe yebazibwe nnyo. Obuntu obutono obwo tubukwatemu tubuwangule, kubanga Mukama ayagala tubeere nga tuli batuukirivu mu maaso ge. Olwaleero njala kubeera ku nsonga nti tuli mu kiseera oba obudde obwa Yesu. Ebiseera bye tulimu kaakano bya Yesu. Njagala okuddamu okugamba nti buli mwaka mu kiseera nga kino ekya Desemba abantu baba beteekerateekera ki? Ssekukkulu si bwe guli? Ne bateekateeka ne bakola ekisoboka kyonna. Abaguze ente ne bagiteekaawo bajja gisala bagigaba ne famire nga 3 oba 4. Abaguze akabuzi oba embizzi nabo beeteeseteese si bwe guli bannange? Era kati bwe bagamba waye Krismasi yange eri luddawa? Beeteekateeka. Abamu ku bo n'okubba babba. Lwaki? Beeteekerateekera ssekukkulu. Balowooza ebiseera bya kulya, kunywa, masavu n'ebigenderako. Naye nyala okubajjukiza nti ebiseera bino bya Mukama si bya ssekukkulu. Manyi bajja kugamba nti omanyi Yesu yazaalibwa ku ssekukkulu, gano mazaalibwa, tugenda kukiraba. Naye nga ebiseera bye tulimu kaakano bya Mukama. Era Mukama ayagala okwegulumiza mu biseera nga bino, ng'ayita mu ggwe, ng'ayita mu nze. Tubeere ebibya Mukama yagenda okukozesa mu biseera nga bino. Naye ab'ensi bafuba nnyo okunoonya ssente eza ssekukkulu. Babeere nga buli kyayagala akyetuusaako. Ow'omwenge, owa bbiya n'amugula, ow'ennyama n'alagiriza, analya nakatini n'amugulayo, ne bakola ebimmemmette mu maka gaabwe. Naye kyewuunyisa nti newankubadde nti nno amabaala gakyaliko envumbo n'ebyokunywera byonna bikyaliko envumbo na biki, naye amabaala n'abakola omwenge bo beeteefutefu kaakati okuba abantu kye baagala babawo omwenge gwabwe bagunywe. Era abooluganda kitugwanidde gwe nange okwekuba mu mutima gwaffe ebiseera ebiringa bwe biti twandikoze ki? Kubanga bwewa ojja kutambula n'ensi nga bwegenda tojja kumalako. Tusaanidde okujjukira nti ebiseera bino si byaffe naye bya Mukama nga tugenda okukira lunaku olwaleero. Abasinga obungi kati bateekateeka kukola bintu ebyambyone ennyo nga bw'okisuubira. Kati nawe kirowoozeemu, bajja kugamba bajja kuguza mazaalibwa ga Kristo Yesu, si bwe kiri? Naye ebintu bye bakola ne bye balowooza ne bye boogera tebikwatagana n'akatono. Naye bagamba bagenda kujaguza lwa ssekukkulu amazaalibwa ga Kristo Yesu. Naye njala okubuuza, Yesu Kristo yajja n'omwenge? Yajja n'obubbi? Kuba kati n'obubbi nabwo bitidde obungi. Era nja kubagamba nga tugenda mu maaso mbagambe bannange ebiseera bya ssekukkulu tulina kutambula, totambula. Bwekiba tekyetaagisa nnyo kutambula, beera waka. Lwaki? Ensi nzibu nnyo.
ababbi banoonya ssente, abakondo, abayaaye, abazigu, bonna banoonya ssente. Era Mukama atuyambe tubeere bantu beegendereza nnyo mu biseera ebifaanana bwe biti. Kakati nze ndowooza nti olw'emitima gy'abantu n'okunoonya ebyabwe okwesanyusa bo bokka na bokka, ndowooza Mukama akaaba. Yesu aba akaaba ng'alaba abantu be yatonda abandibadde bamusinza n'okumwagala mu biseera bwe biti banoonya byabwe. Abakola mu gavumenti kati basayininga vouchers ezitali nayo, abalala bakola accountability ezitali nayo, banoonya ssente za ssekukkulu. Ndowooza Yesu aba akaaba n'agamba naye bantu be natonda ne mbawa obulamu, lwaki bakola ebintu bwe biti nga bagamba nti nate bayala kujaguza amazaalibwa gange? Yesu aba akaaba. Era nze ndowooza nti nno senga ekkanisa ffe twewaayo okubeera abatuukirivu, twandiba ekyokulabirako eri abalala. Kubanga Bayibuli egamba tuli munnyo, tuli kitangaala. Mu sizoni eno beera ekitangaala ow'oluganda. Tewekkiriranya nabali abantu abalala. Omanyi tulako wansi naawe Yesu yakola omwenge, kale naawe nywako akatonotono, tojja kutamira ow'oluganda. Tokkirizanga. Nzijukira omwaka ogwaggwa olwo gye nagenda okukyala bakwano bange bosi balokole. Kakati byali biseera bya ssekukkulu, batuwadde emmere ntugirye emmere. Emmere bwe yaggwa nabaga naye Musumba tujja kunywayo ku mata. Kakati nze amata saagategeera. Ani yaluliddeko ttaamu eyo bakozesa amata agannyogoga? Kati nga nze ndowooza boogera ku mata aga bulijjo gano ameeru. Bani temunsekerera. Mba ndi awo nga bazireese ku tray zinyoga bwe ziti. Ndaba chairman ngamba mwana mugambye mata, ngambe anti kantu tugayita mata. Nimbagamba abassebo ne bannyabo, mmwe munywa amata gammwe, nze amata ge mmanyi ga njawulo ku gano genda aba wano. Nibaga naye Musumba kale tukuleteyo kali kagundi akala bakata ka bulls. It's called bulls. Bulls something. Yungamba obuntu ntobuwe butu ne bageza kukusenda nawo begatteko. Tokkiriza kukusenda. Gamba sijja kukkiriza kusendebwa. Nedda. Abasajja bewaddeyo baagala kunywa na kulya na kuzina kunoonya masavu. Naye ffe tweweeyo mu biseera bino bya Kristo Yesu. Otherwise Yesu ajja kukaaba naawe nga ogendeddemu ng'akaabira ggwe olw'empisa zo oba obujeemu bwo. Ebiseera nga bino tusaanidde okweyawula ntubeera abatuukirivu. Sigamba nti no tulya mmere yo, emmere yo girye. Sala enkoko yo girye, Mukama yeebazibwe. Oba sekoko oba ente yo oba akabiziko, Mukama yeebazibwe. Naye tewekkiranya ng'abalala abali mu nsi eyeri gye bali. Nze ndowooza nti nno Mukama nga bwe yakaabira Yerusaalemi akaabira ne Kampala. Tusome Luka 19, kyekirabo kyaffe ekikulu eky'olunaku olwaleero. Luka 19 essula ya 41 ennyiri ya 42. Tulaba Yesu ono ng'akaabira ekibuga Yerusaalemi. Kyendowooza nti akaabira ne Kampala oba Uganda oba Mbale oba Soroti oba Kotido oba Mbarara oba Kabale oba Kisoro. Akaaba nga emitima gy'abantu giri kati ku mmere na mwenge na kwesanyusa n'amaloosa gonna. Luka 19 ennyiriri 41 okutuuka kwa 42. Bayibuli egambye bweti: awo bwe yasemberera okumpi n'alaba ekibuga n'akikaabirira ng'agamba nti, singa omanyi ku lunaku luno ggwe ebigambo by'emirembe, naye kaakano bikwekweddwa amaaso go. Singa omanyi ku lunaku luno
gwe ebigambo eby'emirembe naye kaakano bikwekwedda amaaso go. Yesu yakaabira Yerusaalemi. Lwaki? Tugenda kukiraba. Kakati kyolina okujjukira nti nno ekkubo Yesu lyakwata okuyingira mu kibuga Yerusaalemi takitandikira ku lusozi lw'emizabbibu oluli obukiikaddyo. Yesu bwe yali nga atambulira ku ndogoyi nga akkirira wansi, abantu bangi ne bajja okumwaniriza, era abantu bamusanyukira nnyo. Sigamba nti yali mulokozi, naye kuba nga bamulabanga omufuzi omulungi ennyo ajja okubawa emirembe, si egy'omutima naye emirembe egy'oku mubiri. Era abantu abasinga obungi mu biseera bino bagamba amazaalibwa ga Kristo Yesu. Balinga bano abasajja mu Yerusaalemi bo baali basanyuka nti Yesu ono ajja kubeera musajja mufuzi w'amaanyi, ne bamwaniriza mu kitiibwa ekijjejjo. Era ebiseera bingi tulaba Mukama waffe ng'atambula pulezidenti aba musajja w'amaanyi, si bwe kiri bannange? Bw'aba n'atambula mwenna mweyera, si bwe kiri? Oba tujja okumpiwa ne Buganda, kabaka nga agenze mu kyalo n'agenda e Kooki oba n'agenda e Masaka n'agenda oba e Buddu, bamwaniriza n'otekawo engoye zonna ne bavunama ne wansi ku ttaka. Ani gwe baaniriza? Kabaka waabwe. N'abantu batu bwe baali nga baaniriza Yesu, naye nga singa omulokozi naye nga omufuzi ow'abalala bonna. Era abooluganda, tuli mu kiseera kino nga Yesu ndowooza akaaba. Bagamba amazaalibwa ga Kristo Yesu, naye nga amazaalibwa ge boogerako si ga kwenenya bibi byabwe, naye amazaalibwa okufuna enneekwaso, okunywa omwenge, obutamiivu, obwenzi, obubbi, obukumpanya n'ebiringa ebyo. Yesu aba akaaba. Naye owooluganda, tolina kubeera omu ku abo Yesu baanaakaabira, kubanga ggwe oli mutuukirivu. Osaanidde okwewaayo ogambe nti Yesu, nze nja kubeera mutukuvu. Newankubadde nga tobeera baluvu nga bajjudde ebyo kazombi n'ebibyo n'ebibi ebyo, sijja kubeera muntu mwonoonyi mu maaso go, naye nja kubeera omuntu omutuukirivu mu maaso go. Tusalewo bannange, tweweeyo eri Katonda. Lwaki akaaba Yesu? Yesu akaaba ensonga esooka, abantu baali bavudde ku mulamwa gwabwe ogwa Yesu, naye nga bali ku kirala nnyo. Era nze ndowooza bamala okwaniriza Yesu Kristo ono tebaddayo waabwe olunaku olwo. Ndowooza bayingira mu mabaala. Tukirowooza ki? Si bwe kyali olowooza? Bali mabaala ne bagenda ne banywa kubanga Yesu atuuse. Naye nga emitima gyabwe sijja kufuna bulokozi mu mitima gyabwe, naye nga kye banoonya kwe kwesanyusa bo bokka na bokka. Era sekukulu bizuli mu kaakano eri bwetyo. Abantu tebaagala Yesu ng'omulokozi, naye okufuna ekyokwekwasa, okunywa omwenge, n'okutamiira, n'okwenda, n'obunyazi, n'obubbi n'ebiringa ebyo. Yesu nga lwaki Yesu yakaaba? Y'ensonga esooka lwaki yakaaba. Naye Mukama atukoowola ggwe nange olwaleero tubeere abakazi n'abasajja abo obuvunaanyizibwa. Bw'oba olidde emmere yo mu biseera nga bino, lya ng'olira mu Kristo Yesu. Oba ofunye kasoda ngaako, kanywe naye kuba Kristo Yesu, naye si ku lwansi. Era nze nkimanyi nti nno ebiseera bye tugenda mu maaso ojja kusanga abasajja mu makubo nga batagala butagazi, nga omwenge gubasinzizza amaanyi. Omwenge guyina amaanyi. Tetubeeranga bo. Tubeere abasajja n'abakazi ab'enjawulo mu Kristo Yesu. Lwaki Yesu yakaaba? Ensonga ey'okubiri, Yesu yakaaba kubanga abantu baali baagala masanyu na kupepeya. Masanyu. Naye nga Mukama kyanoonya butuukirivu. Era ku nsonga eyo tannaba kukyuka. Ayagala butuukirivu eri gye tuli. Abantu bo bagamba tebagala kumanya ebyo bya kanisa, bakoowu. Era y'ensonga lwaki ku sekula ezisinga obungi abantu ababeera mu makanisa babeera batono nnyo okusinga ababeera mu mabaala. Si bwe kiri bannange? Baba batono nnyo. Kiki banoonya? Masanyu.
na kupepeya bakoowu tebagala kumanya baba bagamba kyanti omugagga yazze omugagga yani ye Yesu naye ng'omugagga gwe bagwerako byagala si bye bakola byabwe bibagala okukola. Bane mbakubiriza ne sekukubiriza yenna tetubeera ng'ab'ensi mu biseera nga bino, tubeera abatuukirivu. Siyinza kwerabira nga sinaba kujja mu buweereza oba obusumba. Nali nkola mu kitongole kikola soda Pepsi Cola, nali emyaka 4. Naye nga buli mwaka ebiseera nga bino ngebeerayo pate ya kampuni. Kati engeri yali Pepsi Cola nga buli muntu bakuwa ecupa 12 ez'okunyweza soda. Tugamba kuponi gye bakuwa kubeerako cupa 12. Naye nga kweza cupa kuliko n'eza bbiya nazo nga zibeera 12 omuntu omu. Ne kubeerako bino ebibeera byonna byosobola okulowoozaako, sumbusa, nnyama, biki, kafunko naye yenna naggwayo. Kakati ffe abakkiriza mu kampuni nga tugamba bwe tubeerawo mu kutandika mu kusaba ne tubeerawo nga n'omukulu ayogera, omukulu wa kampuni ne batuwa ne certificate zaffe n'ebirabo bye n'okutuwa, ebisigadde nga tweyongerayo. Haleluya! Tegali magezi malungi. Naye wabeera ng'abooluganda nga bagamba nja kubeerawo katonotono mpola mpola, ndaba buli omu ajja kuba waali, nja kubeera bulungi. Nga tubaleka awo ffe nga tukwata emmotoka ezaffe nga tuzivuga nga tufuluma mu Pepsi Cola. Naye enkeera yalongo olaba ebifaananyi owooluganda ge mwaleseeyo nga gamba nja kubeera ono mpola mpola, ali mu squeeze baaba. Nino gamba naye owooluganda kakati ensonga eno ogitabaganya otya? Yeweranga munja kubeerawo katono mpola mpola, olaba ecupa za bbiya zimuli mu maaso. Sitaani musajja mugezigezi nnyo. Bw'omuwa akagalo ka nasswi atwala kibatu kiramba. Bw'atwala ekibatu omukono nga gugenze, bw'akwata omukono nga wenna owedde. Tomuwa wadde ka nasswi mbukambeereko ono katonotono ndaba lunaku lwakusanyuka. Ne mu kanisa tewazze, biki byosanyukamu? Mukama ayagala tubeera abatuukirivu mu maaso ge. Yesu yakaaba kubanga abantu bali bagala kupepeya, kunywa mwenge gwabwe n'okukola ebisanyusa emitima gyabwe. Abaluumi 14:17 tufuna okulabula eri omusajja Pawulo, omutume Pawulo. Abaluumi 14:17 lugamba bwe luti, lugamba nti kubanga obwakabaka bwa Katonda si kwe kulya n'okunywa, wabula obutuukirivu n'emirembe n'essanyu mu Mwoyo Omutukuvu. Gamba nti amiina. Obwakabaka bwa Katonda si kwe kulya n'okunywa, wabula obutuukirivu n'emirembe n'essanyu mu Mwoyo Omutukuvu. Sigamba tetulya, n'ekigamba emmere eteri mu Mukama togikombako. Ne tubeera abatuukirivu, tubeere abasaale mu biseera bino ebya Desemba. Omulabe Sitaani ajja kukemaakema akutwaleko wano, tugendeko ne wali, tugendeko ne wano, tukolera kiri bwe kiti. Ebinaabamu tujja kubeera birungi. Guli mwana wa Katonda, abo tobabeeramu. Engero 23 ennyiriri 2 ne ku 21 lugamba bwe luti. Engero 23 ennyiriri 2 na 21 zigamba bwe ziti. Tobanga ku muwendo gwabo abekkamirira omwenge, mu abo abeevuubiika ennyama, kubanga obutamiivu n'omuluvu balituuka ku bwavu n'okubongoota.
kunayambazanga omuntu enziina. Bayibuli egambye nti mu abo abeevuubika ennyama tobabeerangamu, n'abekkamirira omwenge. Ebiseera bye tulimu bya Yesu Kristo si bya mwenge. Twekkamirira mwenge wadde okwevuubika ennyama. Sigamba tulye ennyama yammwe, nnyama tugirye, naye ebeerako wooko mu Oluganda. Lye n'obuvunaanyizibwa. Mukama yeebazibwe. Weebalire kikyonoomalawo ne kyotamaleewo. Lwaki weevuubika n'omululu n'omulugube? Mukama atusaasira abooluganda. Lwaki Yesu yakaaba? Ensonga y'okusatu yeeno. Yesu yakaaba era ng'akaaba mu biro bino kubanga abantu bamala ebiseera bingi nnyo nga bakola obubi mu biseera bino, osanga okusinga ne mu biseera ebirala. Ebibi bye bakola mu biseera bino bibeera bingi nnyo. Obubbi, obutemu, obwenzi n'ebiringa ebyo bibeera bingi mu biseera bya Ssekukkulu okusinga ebiseera ebirala byonna. Tulina okubyewala tubeere abasajja n'abakazi abagezigezi. Era bangi bakola ekisoboka kyonna okuba ne mutaka ono bumaali basobole okukola ebibi ebyo. Kuba bw'oba tolina bumaali oyinza obutasobola okugula bbiya oyo. Kati bakola kyonna ekisoboka okuba nti ne balina essente ez'okwonoona oba ez'okumalisaako ebintu ebyo. Era y'ensonga lwaki biseera by'Ssekukkulu abantu sente ze boonoona ziba nnyingi nnyo. Bagenda okumaliriza nga tebalina baliruke be baabise. Toyabika kubanga muli mu Ssekukkulu. Lya n'obuvunaanyizibwa, gula n'obuvunaanyizibwa. Toyinza kumalawo kibuga kyono ogenda kibuga kyono kimaleyo. Toyinza kimalayo. Oba ennyama ku mudaala onoogula nti ennamba, gulako eneekumala oddeyo ewuwo. N'ekyokubiri, ennyama gy'olya ku Ssekukkulu si yeesoose, si ejja okusemba nayo. Haleluya! Ebiseera bya Yesu. Mukama atulabula mu kigambo kye. Obutanoonya kino ne kiri, kubanga ne Sitaani atambula ate atugoberera kagere. Kino okubeera nga tuli basajja n'abakazi abeewala ekibi. Tuve ku kibi. Ekibi kibi. Ate ekibi kirina empeera yaakyo, kwe kufa. Abakolinso 10:6 lugamba bwe luti, naye ebyo byali byakulabirako gye tuli, tulemenga okwegomba ebibi era nga bo bwe beegomba. So temubanga basinza ba bifaananyi nga bamu ku bo, nga bwe yawandiikibwa nti abantu ne batuula okulya n'okunywa ne bagolokoka okuzannya. Bayibuli egenda maaso n'ogenda ku nsonga zino zonna. Bannange twewale okubeera n'omulugube n'omululu n'empisa embi n'ebyo ebitaweesa Mukama kitiibwa. Kati mulokole, ki kye tulina okukola mu biseera nga bino? Ekisooka kuwandiika kwe kwewaayo okubeera okumpi ne Mukama. Tobeera wala, beera kumpi ne Kristo Yesu. Yakobo 4:8-9 lugamba bwe luti, musembereringa Katonda naye anaabasemberiranga mmwe. Munaabenga mu ngalo abalina ebibi, era mutukuzenga emitima gyammwe mmwe abalina emmeeme ebbiri. Munakuwale, mukube ebiwoobe, mukaabe, okuseka kwammwe kufuuke ebiwoobe, n'essanyu lifa okunakuwala. Onakuwalira ki? Kibi. Ensi yegamba sanyuka. Mukama yagamba tukube ebiwoobe olw'ekibi. Tukinakuwalire, tukiviireko ddala. Kitulina okukola kubeera abatuukirivu. Gamba nti amiina. Ekyokubiri, gaanira ddala obuteeyonoona. Tokkiriza kusaabaana kibi, kubanga onywa mwenge, mutamiivu oba bwenzi. Gamba nedda,
tosaabaana kibi olw'emmere. Bannange, emmere emu ku yo gye tuli olosanga teba na ntukuvu mu biseera nga bino. Omulabe mweyenyiga. Danyeri yagaana okusaabaana ekibi olw'emmere. Bayibuli egamba bw'eti, Danyeri essula esooka olunyiriri lw'omunaana. Naye Danyeri n'ateesa mu mutima gwe obuteeyononanga n'emmere ya kabaka, newankubadde n'omwenge gwe yanywanga. Kyeyava asaba omukulu w'abalaabe aleme okweyononesanga buli lunaku. Danyeri yagaana, yagamba nedda emmere ya kabaka, ate banne gano ge mazima. Emmere ya kabaka yabeera ku mmeeza ye yabeerangamu ebintu bingi ebyawongu. Emmere y'ensonga lwaki buli wogenda okulya emmere gisabire. Mukama yeebazibwe. Butagisabira n'oba okoze endagaano nayo. Emmere bwe mba ngenda okuweereza saagala kutandika na mmere, njala kumala kuweereza nindyoka ndya emmere. Lwaki? Emmere oluusi teba ya buvunaanyizibwa. Mukama yeebazibwe. Ekyokusatu kye tulina okukola mu biseera nga bino, funa obudde obulungi obuli nabo mu maka ago. Beera waka, mumina muwogo wammwe nga yaliwo, twebaze Katonda. Muwogo tumufumbe bulungi, tumukube ekijanjaalo, tuseeka akaloosa. Gamba nti amiina. Kimala. Kikola ki? Kimala. Naye gana amasavu gana gatiirika n'omubisi gw'enjuki. Ebimu ku byo tubigenda empolampola abooluganda. Mukama yeebazibwe. Mukama atuyambe. Mbadde ngamba nti tufune obudde tube n'amaka gaffe, tuzannyeko n'abaana baffe. Bannanga bataata, abasajja abafumbo, tubireka waka. Gamba nti amiina. Tuzannye n'abaana, tuggyeyo akapiira kaffe, tuzame n'akapiira. Era abawange bonna beetesitifu okukola ekintu bwe kityo. Tuzannye n'abaana baffe, tubabuulye ku ngero, tubasomole Bayibuli. Bamaama, namwe mubeereko awaka. Okoze omwaka mulamba gwonna gwenda kuggwako, biira kabaka n'omwami wo n'abaana bo. Yo n'okola gwo n'asemba okumala ebyemirimu byonna. Mukama yeebazibwe. Tubeereko awaka. Siganya oyinza ogamba nti tugendeko ejjinja. Kale mugende ejjinja nga muli omu nga famire. Mukama yeebazibwe. Gamba nti amiina. Tufune obudde obulungi n'amamaka gaffe. Ensonga ey'okukola kye tulina okukola, tweyagalire mu mikisa gy'omwezi guno ogwa TVET. Kati tuli mu Desemba okusinziira ku kalenda ya Grigore. Naye mu kalenda ya Bayibuli eri muno gw'omwezi ogw'ekkumi we tulimu kaakano, gw'omwezi gwa TVET. Era ekyewuunyisa kye kino mwezi guno, era kino Mukama tukimwebaliza. Ekigambo kino TVET kitegeeza birungi oba obulungi. Kati Bayibuli egamba nti Katonda mulungi. Zabbuli 10:19 egamba bweti nti oli mulungi era okola birungi, onjigirizenga amateeka ago. Mukama yeebazibwe. Kati Mukama obeera nga mulungi, nga bino bye biseera tulimu kaakano, tweyagalire mu mikisa gya Mukama emirungi. Gamba nti amiina. Teri biwoobe, teri maziga, teri kukaaba, teri kulwala, nedda. Mukama yakwagaliza obeere bulungi, gwe n'amakaago ne famire yo. Nakkumu essula esooka olunyiriri lw'omusanvu lugamba bwe luti, kitabo kya Nakkumu, Mukama mulungi, kigo ku lunaku olw'okukabiramu ennaku, era amaanyi abo abamwesiga. Mukama ye mulungi, ng'ate wa kitiibwa, ng'ate era w'amaanyi. Zakaliya naye ayongereza n'alugumiza ensonga eno 19. Bw'ati bw'ayogera Mukama ow'eggye nti, okusiiba kw'omwezi ogwokuna, n'okusiiba kw'omwezi ogwokutaano, n'okusiiba kw'omwezi ogw'omusanvu, n'okusiiba omwezi ogw'ekkumi gwe tulimu kaakano, kunaabanga eri ennyumba ya Yuda. Gamba nti amiina. Okusanyuka n'okujaguza n'embaga ennungi, kale mwagalenga amazima n'emirembe.
ebiseera bitulimu kaakati bya Mukama. Naye Mukama agamba nti obulungi bwe bw'ayagala bubeere eri obulamu bwo. Mukama ayagala obeere mu bulamu obulungi. Bw'obanga obadde oli mulwadde gamba nti Mukama ajja kubeera nze mulamu, sijja kufa. Haleluya. Oba obufumbo obadde butawanyizibwa gamba nti Mukama obufumbo bwaffe bujja kubeera bulungi. Mukama kyakwagaliza mubeere bulungi. Mukama yeebazibwe. Bali mubaleke banywe batamiire bafuke vodongoto babeereeyo. Gwe toli mu abo oli mwawufu nnyo. Wanaazibwa n'omusaayi gwa Kristo Yesu. Era amannya go gali mu kitabo eky'obulamu. Olina kubeera wanjawulo. Mukama yeebazibwe. Nja kusaba tuyimuke ku magulu gaffe ffenna tuddemu essaala eyo tugambe Mukama twewaddeyo gy'oli emitima gyaffe. Mukama twewayo gy'oli ofuge emitima gyaffe. Obudde buno tubukuwa Mukama. Oba ssekukulu b'abantu babalimu ffe si bye tulimu ebyo, tuli mu butuukirivu na kwagalanga emirembe gyaffe gyonna. Oh Rabba, come on, yogera ne Katonda wo. Yogera ne Mukama Katonda. Weeweeyo eri obulamu bwe eri Katonda. Weeweeyo oluganda. Weeweeyo eri Mukama. Tewekkiriranya. Tosaagasaaga, bino si bya kusaagasaaga. Weeweeyo ddala ddala ogambe Mukama nze neewaddeyo gy'oli. Onnaaze mbeere mutukuvu, mbeere nga nsaanidde mu maaso go. Weeweeyo oluganda. Oraba kababazinini. Rebo saliri bariyararabani. Rebo kababagazanini mayana. Retori bariyararabaragazororo bayere. Rikagazariri bariyararabaragazororo bayere. Rikokosoriri bariyararabaragazororo bayere. Mukama twewayo ng'ekkanisa. Mukama twewayo ng'abasajja mu kkanisa muno. Twewayo ng'abakyala mu kkanisa muno. Twewayo Mukama nga bamama ne bataata, nga bajjajja ne bamaama. Mukama twewayo gy'oli. Mukama twewayo eri obutuukirivu bwo Yesu. Kubanga bino ebiseera si bya Sekukkulu naye ebiseera bya Yesu Kristo omulokozi waffe, okwewaayo okubeera abatuukirivu mu maaso go. Era Mukama tusaba otuyambe tuwangule ekibi, tuleke okukkiriranya Yesu mu ngeri yonna, naye tubeere abatukuvu Mukama, tubeere abasaale mu bulongoofu Yesu. Mukama tukwebaza. Amaaso tugazibye tugagaddewo. Njala kubuuza ekibuuzo kino bwe tunaba kulokoka nga tulokokanga, yimusa omukono gwo gutukusabire. Tulokokanga gamba njala kufuna Yesu ng'omulokozi wange. Naba abaana bano eri omuntu omulala yenna agamba nti sirokoka njala kulokoka olunaku olwaleero. Kale ddamu ebigambo by'otama kulokokanga nga oyagala okulokoka olunaku olwaleero. Gamba nti ayi Yesu neewaayo eyo gy'oli era nga nkusaba onsonyiwe ebibi byange, onnaazeeko ebibi n'omusaayi gwo. Wandiika erinnya lyange mu kitabo eky'obulamu mbeere mutukuvu. Era Mukama nze naakwagalanga ennaku zange zonna ez'obulamu bwange. Mukama tukwebaza. Era Mukama mpaayo abantu bano bonna abali wano makkati gaffe olunaku olwaleero. Mukama otugumye wadde nga Sitaani atusikiriza n'atukemaakema. Mukama tugamba ffe tuli baana ba Katonda. Ebiseera bya Yesu si bya Sitaani okwegulumiza. Mukama tukwebaza mu linnya eddungi lya Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Haleluya. Banaye musumba waffe muwe ku bugalo era n'obulala tubuwe Katonda waffe ow'amaanyi ali mu ggulu. Katonda otumwebaza. Taata tukwebaza olw'ekigambo kyo. Oyogedde gye tuli. Taata tunaagamba nti amatu mazibe nedda. Ekigambo tukiwulidde. Era tusaba nti Mukama otukwateko. Twewuniikirize nga tufumiitiriza ku bigambo ebitugambiddwa. Era ne Bayibuli etusomeddwa. Tetujja gamba nti musumba yabijje mu mutwe gwe, wabula ekigambo kyo weekiri ekiraga ebyo by'oyogera. Tukwebaza era mu linnya lya Yesu Kristo tusabye nga tukkiriza. Amiina, amiina. Mukama mbawe nnyo omukisa. Badde nsaba twetuulireko wansi tubike ku Bayibuli zaffe ne ku butabo bwaffe nga bwe tugenda mu nsawo zaffe, nga bwe tunoonya ekimu eky'ekkumi ekiweebwayo n'ez'okuzimba tuzitegeke kumpi, era nga bwe nsaba abakebezi abali mu kkanisa okunoonya ensawo zaffe ze tuteekamu ebiweebwayo bya Mukama. Era nsaba Mwami Ssekasala ne ttiimu yo mujje mutuweeyo akayimba kamu
nga bwe tukuŋŋaanya ebiweebwayo bya Mukama. Abakebezi era nga bwe mbalaba tulina ensawo za kala bbiri, ensawo eya bbulu yeya ekimu eky'ekkumi n'ekiweebwayo mu biteekanga omwo, then ensawo ya papo yaba abaagala okuwagira omulimu gwa Mukama nga bwe tuzimba ennyumba ya Mukama. Nti era bw'oba olina ky'otegese towards okuzimba kw'ennyumba ya Mukama, bw'oyita wano emabega wano n'olaba tukyazimba ekkanisa tennasituka, era tukkiriza Mukama nti ajja tukozesa nga aba God's Fortress Ministries okuwaayo okuzimba ennyumba ya Mukama. Bannaayi temukoowa, amiina, temukoowa mu kuwaayo. Badde nsaba nti kwaya bayimeyo akayimba kakolasi katonotono. Omulungi tukwebaza era tuddamu nga tujja mu maaso go amakya ga leero taata nga tuwaayo bye tukuŋŋaanyiza mu nnyumba yo, ebimu eby'ekkumi ebiweebwayo ez'okuzimba, abamu baleeta fast fruit, abalala ekiweebwayo ekyenjawulo okuggyako ekya bulijjo. Mukama tubiteeka mu maaso ge era tusaba nti Mukama sente zino zikozesebwe bulungi era zikozesebwe mu the right path Mukama, nti abantu bonna abazikwatako Mukama obawa omukisa. But Mukama nti oggyewo omulabe sitaani ayinza okuteeka ebirowoozo mu mitwe gyabwe ebitali bituufu kubanga tosobola kukwata ku kya Mukama, otherwise kiriko omuliro. Naye Mukama tukwebaza era tusaba nti zikozesebwe mu kuzimba ennyumba yo era okukaziya obulungi bwo mu kitundu kye tulimu. Tukwebaza mu linnya lya Yesu Kristo tusabye, amiina. Mwebale nnyo okuwaayo era essaawa eno njagala okubanga closing service. Tuyinayo obulango obutonotono nga musumba waffe bw'ayogedde, eno sizoni ya Mukama, sizoni ya Yesu, era tuleke what is defiling in Uganda, okwesaabaana n'obulamu bwaffe in any way tubeere nga twewaayo eri Mukama. Ekigambo bakitugambye nti emitima gyaffe n'ebirowoozo byaffe tebibeera ku mmere na kunywa, otherwise tujja kubeera mu biseera ebikyamu, tetujja kukola ekyo kyetugwanidde okukola. Abakyala mwebale nnyo okubeera wano ku Sande ewedde,
abaaliwo mumanyi ekyabaawo. Mukama yatukolamu omulimu ogw'amaanyi era tumwebaza, era nsuubira abakyala bonna banjawulo ewaka gye bali. Era nyongera okusaba abantu baffe mwenna abali wano mu biseera nga bino tutera okuwaayo okusukkuluma kuwaayo okwa bulijjo bw'oba oyinayo engoye, akasente, akamere. Waliwo abantu be tutera okukwatako mu ngeri eyo, era tuyina administrator waffe gwe bayita Dorcas. Batera okubeera wano bw'oba oyina ky'oyinayo ng'oyagala kuwaayo, ojja kukikwatakwata okireete ku kanisa wano, bajja kukireceivinga. Oba ngatto, buli kimu, oba nsawo, tusobole okuwaayo eri abantu ba Mukama. Okubuulira enjiri okwa ennyumba buli nnyumba kwayongezeddwayo. Bajja tutegeeza ddi, katulinde omwaka gugweko, tweteeketeeke bulungi tusobole okugenda okubuulira enjiri ku bulungi bwa Mukama. Nga nnaku z'omwezi 2 lwe lunaku lw'enkya, ofiisi za God's Fortress Ministries zigenda kubeera nzigale mpaka nga 26. Abantu baffe abakoze omwaka kuva January basobole okuwummulako. Naye ku mikutu kwetuli era tusigala tuli active. Omuntu atali ku WhatsApp chat, tulina chat ya church ffenna kwe tubeera ku platform okwo, era twogeraganya ne twezzaamu amaanyi ne tuweweereza obuntu obulungi obutendereza Mukama obwezzaamu amaanyi mu biseera nga bino. Era kyatukolera nnyo mu biseera bya lockdown. Church yasigala eri wamu olwa WhatsApp group eyo, era nsaba otali ku group eyo ng'oyina smartphone oweeyo ennamba yo eri mukyala Dorcas Sebyala basobole okuteeka ku mukutu ogwo. Era mbadde nsaba nga bwe tugalawo service eno tuyimirire. Ngenda kusaba maama waffe ow'enjawulo mukyala Sekasala atusiibule nga bwe tudde ewaka ne Saala. Amen. Emyaka 2 si myangu, naffe atuyambe tutuuke gyali. Yesu yeebazibwe. Ale tusabe. Ayi Mukama Katonda waffe, omuyinza w'ebintu byonna, tukwebaza. Gwe Katonda waffe atuula mu butaggwaawo ne mu butalikoma. Osaanidde ekitiibwa, osaanidde ettendo. Weebale tuleeta leero mu maaso go Mukama. Tukwebaza olw'ekigambo ekyabuuliddwa leero Mukama. Otuyita tutambulire mu makubo go, tereza amakubo gaffe. Okweddamu Mukama ne tufumiitiriza Mukama, tuleme bireka wano Mukama, tugende tufumiitirize. Ani gwe tukosezza? Tutambudde tutya? Ebirowoozo byaffe bibadde bitya? Enfumiitiriza yaffe Mukama otuyambe, twerongooseze ddala. Tukutye ayi Mukama, tuleme kulaba nti oli tampulidde kye nayogedde, naye tumanye nti yegwe Katonda alaba buli wamu. Taata, tusaba nti omukisa gwo gugende naffe, gubeere naffe, otuyambe twagalane we tuli Mukama, tubeere nga abantu batulabirako, tubeere nga ffe kifaananyi kyo Mukama, eyo gye tubeera Mukama, gye tukolera, gye tubeera nga tutambulira Mukama, abantu balabe Katonda mu ffe Mukama. Saba omwoyo wa Mukama otubeere Mukama, otuyambe okweraba, beera ndabirwamu yaffe Mukama. Taata, nga tutambula otukuume, tubeere nga tutambulira ddala mu butuukirivu. Tukutye ayi Mukama, tubuulire enjiri mu takisi ze tutambuliramu, mu butale mwe tugenda okugula emmere, mu supermarket Mukama, otuyambe tubuulire enjiri Mukama. Ebiseera bibyo, ate tetumanyi ddi lw'otujjulula mu nsi muno Mukama, ate tetumanyi era ddi lw'odda Mukama. Tusaba nti emirembe gyo gibeere naffe. Taata, tukwebaza, tukuddiza ekitiibwa n'etendo. Tusaba nti omusaayi gwo gutubikire ddala. Ffenna abazze wano Mukama, twetolooza omusaayi gwo, olugo lw'omusaayi gwo Yesu Kristo Omunazaleesi, n'omuliro gwa Mukama Katonda, nti buli kasaale konna Sitaani kanaaweereza kaleme tutuukako Taata. Ffe ne family zaffe n'abaana baffe ne gye tubeera mu communities ne Uganda yonna Mukama, otuyambe nga twetegekera omulyango gwa revival.
taata otukozese ng'ebibya byo ebituukiridde mu maaso go taata. Mukama tukwebaza, tukusinza, tukugulumiza. Fuga ayi Yesu, fuga ayi Mukama Katonda waffe. Mu linnya erya Yesu Kristo Mukama waffe tusabye. Amiina. Ekisa kya Mukama waffe Yesu Kristo n'okwagala kwa Katonda n'okusa ekimu okw'Omwoyo Omutukuvu bibeere naffe ffenna n'abooluganda bonna emirembe egitaggwaawo. Amiina. Change our lives, we got no one else but you. Change our destinies, we got no